Tusimbudde onoowulira kaakati nno Fred Lumbuye avuddeyo n'abotola ebyama agambye mbu genmuhoozi mbu mirundi mingi baamutaasanga ku bannyinaabe mbu ng'ayagala kubakwata. Tufudde mbu era munnange genmuhoozi mbu emirundi mingi ebyente kambireke Fred Lumbuye kabeere ng'ate abyeyogerera. It is on record. Muhoozi on several occasions bakutaasanga kuba nnyoko binaabiro. On several occasions bakutaasanga kuba nnyoko binaabiro ng'oyagala kubeegadanga. Kati mukulu jangu mpola. Okitegedde? Jangu mpola. Nja kulabisa. Goboza ntubate ezo uniformu zammwe ze mwambala eziringa uniformu z'amasomero. On several occasions bakukwatanga bukwasa okutaasa kuba nnyoko gweyagala bakwata so muze gwava dda gwalukwata gita singers. Do you still remember what Muhoozi Kaguta did to you after finding out what I'm going to tell the public? So the public should know. You used to climb the young cows in Rajtula. Kaguta caught him ready-handed. He came to you several occasions and reported to your father, Museveni. Museveni, to get the evidence, he called the cattle keepers to clarify on the incidents which happened between you and your grandfather. The cattle keepers told Museveni directly that we are eyewitness. Yes, it's true. What happened, Muhoozi was caught ready-handed climbing young cows. And it happened during the grazing in savannah grass in Rajtula. Until Museveni ordered his security guards to take you back to Kampala. So Muhoozi, gwekoyita jjajjaawo Kaguta, emirundi gyawerako yakusanga ng'oyagala ng'olinnyira ente ento, ng'ozirinyira oggyemu empalo olinnyira ente ento, n'akukuba embooko nzibu. Bw'amala okukuba embooko nzibu n'akuwaabira ewa kitaawo Museveni. Museveni n'alowooza nti Amos alimba Kaguta, n'ayita abalaawo mugamba muze ekituufu, muze jjajja kyalabye ekituufu naffe kye tulabye. Omwana oyo alina omuze ogw'ebegika ente ento. Era Museveni n'ategeera ekituufu kye kyali n'alagira amagye ne gakujja mu biraalo bye ne bakuzza e Kampala. Ensi badde tekimanyi nze ndi mulalu gw'ozannyirako tulina information bakwatako nnyingi nnyo mukulu. Era gye gyemize gikwata abakazi n'okulya abantu ebisiyaga. Wano olina omukazi Omufiripino gwewakwata information esooka n'engisirikira. Kubanga namanyi omukazi yali tannafuluma Uganda, emize gy'okukwata abakazi nagyo girina. So saagala abantu bakutwala nti olina amagezi, tolina magezi, oli kisassalala, ate saagala kintu kino kifuna kigende vayiro olw'ensonga nti azaala ekiri akiwongerera. Naye Fred Lumbuye okuva mu mbeera kiddiridde okuba nti nno munnange genmuhoozi yagenze n'alyoka ateekayo ku mutimbagano nti agenda kubeera ng'amaliriza eggwanga lya Turkey olw'ensonga nti nno balemereddwa oba paka we banaabeera nga bamuwadde Fred Lumbuye. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'alyoka ategeeza nga w'oli mu kulaba munnange ate screenshot eyo. Munnange ate Fred Lumbuye avuddeyo ne yeetondera eggwanga lya Turkey. Okitegeera nno mukwano katubeere nga tukuwa akatambi kano. On behalf of my fellow Ugandans, both back away in Uganda and here in Turkey, and by names of Fred Lumbuye, a Ugandan based here in Turkey, on behalf of my colleagues and my fellow Ugandans, I would like to apologize to the President of the Republic of Turkey, His Excellency Richard Tayyip Erdogan, the ambassador representing the country, the ambassador representing the Republic of Turkey in Uganda, the Turkish people, and the government of Turkey. I would like to apologize on behalf of Ugandans and Ugandan community in Turkey
We wish to cherish the highest esteemed and the good working relationship we had all the years. We condemn strongly terms the message written by Uganda's Chief Defense Forces, the children and the son of Dictator Museveni threatened to attack the country and undermining the Turkish ambassador based in Uganda as useless. Take my apology and the highest esteem on behalf of the Ugandan community in Turkey. Disregard him as a mental illness due to alcoholic accident issues as you've been witnessing him. So don't take that guy very serious. Unfortunately, he was brought up badly by his own father. Remember, we are fighting against the dictatorship of his father in Uganda, whereby the country is in a mess. So, the son of Museveni is known world over that is a young dictator who wished to take power from his father. But all along he had been insulting the international communities. Whenever he gets drunk, he picks up his phone, he starts treating, abusing, undermining the sovereignty of other countries. Because he's in fear, as well as his father is in fear, about each and everything which is taking place in Uganda. I'm very sorry about what he said or he commented on the sovereignty of the Republic of Turkey. Thank you very much. May God bless Turkey and may God bless the people of Turkey. Kiriza tuwelenga tumirako ku mikwano gyaffe bano wammanga twagala okubuuzaako ku Amina Akayongo, twagala okubeera nga tubuuzaako ku Sarah Mbabazi, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Namulindwa Prosi, tulina Sarah, tulina Irene, tulina Nasolo, mwenna tubatumiddeko. Bwe tweyongerayo Sheebah Kalungi avuddeyo n'asomera Spicediana. Avuddemu Omwasi avudde nayo kagamba Spicediana munnange kola ebikukwata, kolekeraawo okulingiriza ebitakwata, kolekeraawo okuteeka ennyindo yo weetalina kugenda. Bino nno bye bibadde ebigambo bya Sheebah Kalungi. Spicediana, you're blessed. You're blessed. God blessed you. Be satisfied with your blessings. Tolunkanira z'abalala. You have your blessings. Ezange zireke because wotandika olunkanira blessings z'abalala ezizo ozeerabira ate n'otandika okuwala n'abalala. Again, jealous. It's the jealous. It goes back to jealous. And like I said, nange nazaalibwa nayo. But the more you practice to understand this is someone's timing. Waliwo agenda okukolera emyaka 10, gwe kyokoledde emyaka 2 nga yakikoledde mu myaka 2. Ekyo nakyo kkiriza nabo nabo mbalabye. Ogambe ono laki nga yakabinze binabonabira emyaka 10 abikoledde emyaka 5. Oyina okukkiriza acceptance that this person's favor and luck and blessing is different from yours, but you also have yours. Buli omu ku nsi kuno si Spice yekka, si Ava yekka, Rita, Dancehall, Vinka, Irene Tale, tewali ayina mukisa gwa munne, buli omu omukisa gw'ayina gugwe. Big up to you, Winnie Nwaj, by the way. Now, the thing about fans, I was recently talking to Winnie. We met at Bad Black's wedding, and she's asking me, what's the issue with you and Spicediana? And I like that. And that's why I love Winnie. She's like, nagezaako bambi nga njagala kutegeera wambayite, wambatuuze. Nemugamba nze naye wandituyise because I also want to understand what's the issue. Have you ever been there when honestly speaking, it's them against you, but then it's not you against them? That's my story. I'm never against anybody. So I told Winnie, listen, nange njagala kumanya kubanga nange simanyi kizibu. So when it comes to funds, and she mentioned, she's like, maybe the funds fuel this. But then again, if it's the funds fueling this, why are you going on interviews saying bullshit about the artist? Let the funds fuel it, and because you can't control funds. Bagenda kola kyebagala boba funds. Shibaholics lwaki balaba byesiraba zisibera ku simu yange. I don't have TikTok on my applications. No, I don't. It's a business to me. I'm not obsessed with scrolling around. I don't want to. Omutwe gwange saga gujuza bintu
bitali binkwata ngebintu bisinga ebingi tebinkwatako. I have things to think about. I have a 1-year-old, I have a career, I don't want to fill my head with things that are none of my business. Now, fans, how you control fans is you let go of their artists. You don't disrespect their artist. You don't talk ill about their artist. Because the city could TikTok, siraba TV, siraba maulire, nebo babiraba. Bagenda kulaba ngon disrespecting. I won't watch it, but they will watch it. And then the next time I find you, I'll be saying hi and they take a picture of us, I'll post you. Me, I don't know that you abused me at some point. Then they'll be coming for you. Why? They are watching. And these are my fans. These are my fans. So whatever comes to me or it's about me, they're going to be mad about if it's negative. So I can't control that. You want to control fans? Please respect their artist. Don't talk ill about their artist because the artist might not know, but the fans will know. They dig deeper and they understand more because they want to know deeper. Muzeeyi oyo gwoli mukulaba mukatambi bambi baavuddeyo ne bamutemako omugambo ne balyoka bagamba nti no musezi simanyi ali abantu kakati nga balina bambi okukebera mu nnyumba ye okulaba obanga mulimu omusezi okitegeera nokkiriza tubeere nga tubikuwa byabadde ku Lumyaza TV akatambi kano nga muzeeyi agezaako okwewozaako ng'agamba nti si musezi. Nkubuuza muzeeyi omufu kituufu omumanyi badde tomanyi badde omufu mumanyi yazali gweruru era yegenda kusengawo nga wendi naja kumikaaga mwena naye kati muzeeyi kibanja kyekana kyebakuwalania ensi eno n'okubanga ekuwalana naye emisito gya nyama muzeeyi kati kuba ennyama bw'omala ogyokya emisito ogisuula naye kwate nga wagitereka kati muzeeyi kyogamba eno ennyama ya muzeeyi ya nte eno eno ya nekulukulu muzeeyi tonsembereza nnyo muzeeyi kituufu naye bagamba bwadde oli abantu si gwe gusoose abantu benyini bakulumiriza naye era ku kyalo kyonna bawayiriza gwe ekyalo kyonna kati nange nkubuuza kuba oli live ku radio 8 wali egiwuliddeko oli live ku radio 8 njagala kumanya muzeeyi naye muzeeyi ekyalo kino ku mayumba g'empiseko eri abagagga lwaki bawalana gwe wekka oyina lutwe emitita oyina lutwe kati mutabani we bagaye yeewadde obutwa kituufu kituufu kati aliwa mutabani wate yeewadde butwa aliwa mu muleevu obuuza olowooza nimwana mutakikuzadde ntunuulira naja kunikaaga mwena wajja mu nkaaga mwena naye mbuuze olidde naye muzeeyi nkutunuulirira nkulaba naye gwe omulambo guli waba mugukyaliyo yingira mu nju nyingira mu nnyumba munankuuma abatuuze tuyingire mu nnyumba omulabi wange ali ku Lumyaza TV tuyingidde mu nnyumba omuli omulambo omuteeberezebwa okubanga lino lyeddiiro erya muzeeyi. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala getuli mu kuba nti nate tufuna Gravity omutujju avudde mu mbeera agambye Bebe Cool amusasule ssente ze. Mbwabanjiza ddala Bebe Cool millions eziwerera ddala 4 paka kati Bebe Cool tanaba kuba nti nate azimusasula mbuze bayimba mu campaign ssente ezo Gravity omutujju tanaba kuba nti no azifuna. Sente zani zisobe bonkubanya milioni 15 tewazimba wandeke busia nengomba yayibe busia katono bantaganjule mwene mugenda mula President Museveni saza akakati onkubire simu nyumize ebintu byekimaza faka Bebe Cool watompe sente zange Bebe Cool pa sente zange full stop oza tebanampa pa sente zange olwanagana ne Kenzo tebinkwatako yensonga lwaki sasa kigambo kyange mu ntalo zammwe sinakola mulimu gwange yimba bakusasule genda full stop tonyumiza bintu bya kyana kito Bebe Cool
Obero mu office ze nale muzunga buzunzi kumanya ani alabye Museveni ani akoze kino bwe nagenda nenda ba muzeyi emayuge bebe kuru wafunye nyindo nogiteeka eno mu TikTok egenda kusasula gravity bebe kuru pesente zange amusasule mulekera okukakanya bebe kuru akwasi kabao bebe kuru tajake nanga atambuza olugambo bubampadde sente bwenfuna n'ababbi bantega talina gwalugambye Gravity ina sente zo bebe kuru ineze bebe linda kwa nange kapono omwami message yange sebo abaho nange nina ulungu wange bwejagala okutwalire bebe kuru abaho ndi wano olw'ensonga nkakasa bukakasa bebe kuru tagenda kujja ku TikTok okuddamu Gravity oba muntu kogera na muntu yenna simusabye kugiramu I want my money. He will give you the money you're demanding. That's all. Ate Gravity. If you gamba koti, ndaira kakatonda tosobola. Oluvannyuma lwa full figure okuvaayo n'abeera ng'ate atabukira kw'ossa n'okuba nti no avuma omwami wa Luwilate munange talina bigambo birungi eri full figure avuddeyo n'alyoka amugamba gwe full figure kye baakukuba kitono jangu mpola mu basajja be nali njagaddeko tosobola kubeera ng'ate obaamu n'omusajja eyenkanankana kuwange mbw abasajja full figure baayagala babi si byaffe munnange bya Luwilate olutalo lwabwe lugendera ddala mu maaso ne full figure owange gwe nababi olaba nti weekalakaasa ebyo weekalakaasa yakkuba teyakunoza nze mbadde nkusaba kola wentiiso ntuuseeko akantu katini nnyo weekati tujja kutegeera ni nannyini muzannyo ogwo gw'oyagala otandika si mu bubi nze ebigambo ebibyo si kyabiino oyagala nnyo okweyingiza mu ntalo ezitali zizo ebigambo byo nnina bitono ddala abaakusasudde okkuwa ekyokulya bagambe nti sijja kukuwaamu olutalo olulimu naye olulimu wekka ekyokulala oba ekyokuvuma abantu obubi okiveeko ku bubi bw'oliko n'eryo ettwe ly'otuuzizza n'eryo ettama erikkulukuse oh God sina bigambo byo bingi nga bwe nkugambye just test the waters tutestingeko ku mazzi tulabe ebintu bive mu bigambo Luwilate mumupachulemu tebijjaamu poliisi later on tusaba busabi taata Boliyenge tayina waafaananirako ku basajja bonna baali bakwebaseeko bonna abasajja abaali bakwebaseeko ba wansi nnyo ku taata Boliyenge wansi nnyo ku taata Boliyenge ate ku bonna teri yali asobodde kuvaayo kweswaza gamba nti ekyo ekikazi nze yakyebakako gwe weebuuze lwaki si nti munnaye okumanya ebyama batya okuswala batya okuswala naye munnaye nkubuulira nti kola era y'oku ground tujja kwetwala ojja kutegeera nti siri mutono nga woolowooza nja kukuteekamu kasente k'ekinaku ebyo muwozaawoza ebyekisirusiru tuba Gloria namugambye ajje sizikiza baganda bange tujja kweyiwa emisaayi gwe keera ku maca kubisa Luwilate making sure nti obeera protected 207 kuba mba nja kusindikira abakwasa wallahi billahi tallahi leo bunaaba bukadde bumeka nja bubateeka mutemundeetako busiru if the war is verbal keep it verbal woba owulidde bikulumye nnyo gyemimwa ku bantu woba owulira bikulumye nnyo gyemimwa ku bantu naye ate munnaye practically tujja kukwetwala okategedde akantu ako whoever gwe justifyo nga we weeyogeddeko kati jjajja Boliyenge nkulinda nze wange sisenguka kola wentiisa tujja kulaba magumba gaani agamenyeka wallahi mpozi nga obatumye ne bagamba bakatuge kaffe Eddie Kenzo wuuno munnange afunye abanaamulwanirako entalo katubeere nga tukuwa akatambi kano ndabye omuntu omu nentegeera nti Kenzo aliwa ndabye omuntu bannange ngudde ku Kenzo ndabye omuntu wo nemanya nti waali galinga ga Museveni kasukoola babali aba SFC
Otegera butegeezi. Wewe iko? Niko. Pole kazi. Asante sana. Oli bulungi. Bani eje ya musaya ya mwebale kumukuma. Mwebale ddala mwebale na kumwagala. Mwebale butabera nga bali. Nina nenda babantu nga bakuvuma kyokka ate nga wasooka n'olya nabo kibi nnyo kenzo naye abantu bakusabira munnange. Bwe tweyongerayo ababadde beebuuza Shamim Malende yalagawa Shamim Malende ali ku kiibu kya mwamulonda temuddanga mukuwulira kigambo gy'ali katubere nga tukuwa katambi kano nga bakuddamu. Julius Katongole tubuulire omubaka wa Kampala aluwa. Honorable Malende aluwa. Tumaze okuva mu gwakubiri gwakusatu gwakunanga tetumulaba. Omukyala owe Kampala the Honorable Shamim Malende. Honorable Malende manyumisa bulungi nti yakomawo bwe yadda nga tamaliriza kw'abasawo bagamba nti munnange obudde buno bwa medication obudde buno bukole bwoti ne bwoti. Honorable Malende yave Nairobi najja mu campaign najja mu kalulu nga Honorable Shamim Malende tannamaliriza nga bonagamba omulwadde nti tukujjanja ne bw'otuuka ewaka wummulamu beera ku medication eno for this time beera ku medication eno for some time. Honorable Shamim Malende olwakomawo yajjira mu kaseera akazibu ak'okwesika nga bwe mukimanyi yali akava ku treatment e Nairobi bamulongosezza n'ebirala byonna bye baali bamukoze. Honorable Shamim Malende omubaka omukyalo w'e Kampala n'ayingira akalulu. Bwe yayingira akalulu Honorable Shamim Malende n'atandika okkanoonya. Kaakati abasawo bamugamba nti embeera gy'olimu tubadde tukusaba at least soka ofune thorough medication for at least 4 months emyezi ena. Funa thorough medication at least emyezi ena. Soka ofune thorough kubanga kyewali olina okukola luli tewakikola. Honorable Malende waali. Honorable Shamim Malende mu ggwanga mwali bassebo ne bannyabo. Era ensonga aziraba ez'Abannakampala naye njagala bategeeza nti message mbukubira ne Kasimu ne mugamba omubaka kiki wano n'Akatongole lulinava ku gundi y'abasawo obuzibu ne bujja oyagala nzije engwewo nfe kamalirize gundi y'abasawo nkomewo mpeereze Bannakampala. Bwete tambule badde mulabi mulungi alakwekumira ku News Pack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga no kuleka obaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.